Mathias Mpunga nkumanyi ngokyali minister wa Kabaka. Mathias Mpunga nkumanyi ngokyali mu DP. Mathias Mpunga nkumanyi ngokyali mu mochi, ngokyali mu suwi. Mathias nkumanyi ngokyali mu woko to work. Ebintu byonna bimbimanyi. Manyi in and out ebikwatako. Eno message njagala egende wo. Kati mu bantu bengenda okujja ku alert ladder yange gwe nkujjeko. Nebanga nti kyabagenda kukubisa singa nfunye information. I can't alert you. Gwe kitufu kirindi. Era nkiddamu. Obwakabaka bwa Buganda buli mbuwambe. Era nga yabuwamba yeyo seti bahabula otabayiswa mutano wa Kareches. Ngalina abakozi be abakulembeddwamu Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Mr. Araji nkimanyi kuno kuwali. Ne Wasanya n'abeera n'akakundika akaba mafia abayaya abali emmengo abatandise okukola ebyambyo ne bityobola Buganda manyi kwe muli kuno. Manyi ensimbi zitambudde ku social media muno ku social media kuno ogezaako okunfula nti ndi mukyamu ekyo nakigumira kubanga manyi kyendi manyi kyenjagala mu Buganda. Ekyokubiri fete tugenda kubanga abali Abaganda abasooka bemwagamba nti gusinze gusingidde ddala n'atabuuza lwaki ekisinze fe tulina okubuuza gusinze gutya. Sijja kwetaba mu kkaba maziga sijja kwetaba mu kkaba biwoobe nga nkungubagira ekintu kyenandibadde ngema ng'obudde bukyali nga bwe tulina enjogera egamba nti okugema kusinga okuwonya kikino kyenkola. Njala otegeeza Obuganda ne Bannayuganda mwenna nti singa si musajja ono ayogera gwe bagamba nti yeeyogezanga eyanobako singa Ssaabasajja Kabaka Rurani Mwenda Mutebi owookubiri singa yaseerera dda ate era singa Obwakabaka baabutwala dda olubiri lw'Emmengo singa lwasaanawo dda n'amasiro g'Abassekabaka Kasubi gandibadde gaasaanawo dda. Olw'okuba nti nze nfaayo n'enjogera ebintu ebimu bikomezebwa ne biyimirizibwa naye nga tekigenda tebigenda kuvaawo kubanga enteekateeka ekyaliwo. Mwenna ng'abantu abali eyo mwenna Abaganda ne Bannayuganda abawangalira mu kibuga abawangalira mu ggwanga lyaffe erya Uganda naddala mu Buganda. Njagala musitukirirawo munaabira abasajja bano mu maaso si lwakuba nti mubalabanga abantu abatuukirivu. Tewali muntu asinga kubeera mufere ng'omuntu ayambala masuuti n'ayogera olufu Luzungu. Nkiddamu teri muntu asinga kubeera mufere ku nsi kuno ng'omuntu ayambala masuuti n'ayogera Oluzungu oyo mufere nnyo. Y'ensonga lwaki bannamateeka basinga obungi boogera nnyo Oluzungu olubuzaabuza omuntu gw'aba akiikiridde mu kkooti kubanga Oluzungu lwe baateeka okufereramu abantu n'okubadda tebategeera. Ng'omuntu oyagala teri muntu musiru mu nsi muno ng'omunnyonnyodde mu lulimi lw'ategeera kasaba kuzza mu Luzungu oba owedde. Ate kasita bambala amasuuti baba kufeze bulungi nnyo. Kati bw'otunulira ekifaananyi ekiri Emmengo bambala amasuuti be bakyasinza okufeera Obuganda n'okwagala obusaanyaawo. Kati ntandise. Munnange lwali tuliriwo ng'ebyobufuzi bitandika. Ebyobufuzi bitandika nga byakasammeeme. Nze ng'omuntu atunuulira mu bbanga eryesudde ne ŋŋamba ebyobufuzi ebbanga lye ndibibaddemu nga mbimanyi n'ekinyusi kyabwo okuva mu mwaka gwa 1900 nenzija nga mbisoma nga mbikeekuka nga mbisensula bw'omu nga mbyawulako ne mbigatta ne mbitereeza ne mmanya nti waliwo ekintu ekitakwatagana. Bwe tuba tujja tusoma ebyafaayo wakati wa Buganda ebyabufuzi bya Uganda kiraga nti Buganda yasooka okubeera enkulu okusinga Uganda n'eryoka egyegattako. Kitegeeza omutima gw'ebyobufuzi byonna mu Uganda guli mu Buganda. Ate ani atukulembera ffenna ye Ssaabasajja Kabaka Rurani Mwenda Mutebi owookubiri oba n'omuntu yenna aba alindiridde Namulondo. Kati kiba kya buli azaamaanyi ennyo ogenda mu byobufuzi ebiri general n'erabira ebyobufuzi ebiri wakati. Ebyobufuzi ebiri wakati tukulembera Ssaabasajja Kabaka. Namunsi abo baako obuzibu ffenna tubaako n'obuzibu. Omuntu akugamba nti toyogera ku nsonga za Buganda abakusimira bunnya ffenna tetugenda kubeera kyekimu. Nkiddamu nze nganze omuntu 100% ne right ezoogera ku mbeera eri mu Buganda n'okwogera ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka ekyo nkiddamu. Nina rights 10 ku 10 okwogera ku nsonga ezikwatagana ne Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga buli musajja mu Buganda fubu buli amanye fumu manyi kiritegeeza. Kati abakulu okudda ku social media okutujeegula n'otuvuma bambi mukola nsobi. Eno message njagala egende eri omumyuka wa president w'ekibiina kya NUP mu ggwanga omukulu Mathias Mpunga. Mukama wange nkussaamu ekitiibwa kati essaawa zino sijja kuteeka nti nkutadde mu kkoowe y'ababufuzi nkutadde mu kkoowe ey'okuba nti eno Buganda n'ebyobufuzi bya bufuzi. Wano otugambira nti bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda kati nkuyise mu bya Kayisaali ebya Katonda bizze eri. Ngenda kusaba n'obuwombeefu. Mbadde ku social media kuno nga ntambuza ensonga z'Obwakabaka okumala emyaka 2 n'ekitundu bweddu. Nga ntinkuula okujja buli katundu konna akalimu obufu n'obukyamu okukaleeta okwateeka ku social media okanjula. Kumwe nga tekuli muntu asobola kwogera ku nsonga za Kabaka. Era nga tewali muntu n'omu asobola kuvaayo kuzoogera. Bwe mulabe nga ennamusa etuuse ku nnyooge ne mutandika okuvayo nga mulowooza nti mmwe musinga okutegeera. Mathias Mpunga ow'ekitiibwa omumyuka wa NUP mu Buganda. Nkimanyi nti Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga kati gw'oyita mukamaawo.
Essawa zino yakusindisa ojokole statement but it was a wrong track. Era nkusaba okome kweyo. Mathias Mpunga nkumanyi ngokyali minister wa Kabaka. Mathias Mpunga nkumanyi ngokyali mu DP. Mathias Mpunga nkumanyi ngokyali mu mochi, ngokyali mu suubi. Mathias nkumanyi ngokyali mu woko to work. Ebintu byonna bimbimanyi. Manyi in and out ebikwatako. Eno message njagala egende wo. Kati mu bantu bengenda okujja ku alert ladder yange gwe nkujjeko. Nebanga nti kyabagenda kukubisa singa nfunye information. I can't alert you. Gwe nkujjeko. Kubanga ngenzo okulaba nti weebudde mu nsonga nti abalowooza nti fabogera tuli bakyama. Mwene mujja mukola ebyo bya kuntumi. Nga mo disgrading embeera Ssaabasajja Kabaka nkujje ku ladder yange. Ne bwe nategera ndi bagenda kukubisa sencha Mathias Mpunga nkujje ku ladder yange. Ebisigadde Katonda kulembere. Kuba lino gwa lwetinkuulidde. Ngenda kusaba ekigambo kimu. Siri mu lutalo naawe kubanga oli mukama wange. Mu byobufuzi emmengo teri mukama wange. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka ali mbuwambe essaawa zino. Era gwe njagala okununula. Abasigadde mwenna muli baweereza emmengo. I can't respect a servant. When his boss is suffering as we speak right now, I can't respect any servant who serves His Majesty the Kabaka of Buganda ngali mu trouble. I can't respect any servant. Mukama wange ali mbuwambe. Mbwate respecting amweleza nga ali mu kumulya amolu kwe no. Wakiti Mathias Mpunga nkusaba message gye wakoze ebesemba yo toddamu. Mbadde ku social media kuno nga nti nkula entalo zino zonna okuzijjayo nga tewali ayogera. Nga teri ayogera musirise. Mwendera njagala kubuuza mwali mu lukwe lutamusajja nga teri ayogera. Wasanya abadde akimanyi nti omusajja mulwadde era nga bali mu lukwe. Ate kino kye kitandise leero. Mukama Mathias Mpunga nkugambye nkujje ku ladder yange. Ne bwe nafuna information bagenda kutta ekiro. Fabi bibyo nkujje ku ladder yange. I can't alert you anymore. I can't alert you anymore, but nkugambye nkumanyi if you mess up. Nova kulaini weova kulaini woino okubeera mbye bufuzi emmengo wavaino ingire bye bufuzi Ssaabasajja Kabaka n'omusudde okukulembeze n'omukuba mutwe. Kiki kikujje mu category kimu oyogerera oli mukungu Mengo liruddawa. Sigala mu line y'ebyo bufuzi eyo sigenda kulumbayo. Wane Mengo kasitono sala line. Ne wegatta mbanyampe bagala okumaliza Ssaabasajja Kabaka. Nja kwambula kubanga nkumanyi in and out. Ngokyali Mengo nkumanyi. Oyingire DP nkumanyi. Oyingide subi nkumanyi. Wako tuwaka emivuye gye mwakola byonna mbimanyi. Nkulinako history wano mulamba. Jangu mpola. Omanyi. Kasanta ndiko kukwata konja kwambula. But it's not the cost that ngenda kwambula today. Just nkugambye bugambi. Respect yourself. Mutuleke tukole omulimu guno tujja gugusa. Ekyo nkimaze sigenda kuddamu. Oyitimu Mathias Mpunga. Ensonga zino zireke. Situlekere.